abakulaba ku TV abandaba mbalamusiza nnyo amanya Lord Councillor Segirinya Muhammad muna people power musajja omulwanizi w'eddembe lyabanyigirizibwa ate omusajja atakyuka alemera ku nsonga sovola bulwenda atagala akyusa olulimi mba mukambwe nnyo Segirinya because sikanya na muntu akyuka sikanya na muntu ava ku kigambo kye sikanya na muntu atebereramu ate tuli mwezi omutukuvu guno gwa Ramadan kitegeeza nti ekigambo kyonna kyoyogera kikugenderako butereevu nolwekyo bw'okyusa ebigambo fenga ffe abalengera ewala tuba tulina okubeera nga tukugambako nga bw'osazeewo weerabise naffe ate twegattako mu nteekateeka ey'okukulabisa. Lwaki abantu bagamba nti naawe walya dda? Kakati abantu abagamba nti nalya ndowooza balina bubeezi kikyamu. Eyalya tabanga Segirinya, eyalya abanga Full Figure, eyalya abanga Ashbaga n'abalala abazze balya. Badenga bamugamba mu abantu mbu yalya nga bamulumba buli ssaawa kola nti yalya. Anti ashuka okuvaayo kati naawe olabika ogenda kuvaayo ddi? Anti nze sijja kulya because ate nze ndi mukambwe nnyo kuba babalidde. Nze bwe ndiba wakulya ndirya Kyagulanyi president. Nze njagala kulira. Nze okulya kwange nga Kyagulanyi president. Nze nindiridde Kyagulanyi akwata entebe y'eggwanga Uganda. Tuliro. Bali baba mu lwali naye baba banyumisa mbozi. Manyi Segirinya nyumira nnyo abantu. Oli anoonya naga Segirinya tumugambeyo kaki. Tumugaye nti yalya tulabe kyayanukula. Abantu banyumirwa nnyo. Tumugambeyo nti yalya tulabe kyayanukula. Kati ekyo kyennyini ekibuzo ky'ombuuza omubi Masembe. Waliwo akisanyukidde nti mpa Segirinya bakimutubuuliza. Bakinyumirwa nnyo abantu ekyo ekibuzo kimbuuza. Naye siryanga Segirinya muwedda era gwendikoona. Ate mbwagala nnyo bannange. Ogenda osayininga ssente. Ate oba nsaba busabi. Ne babweditinga bweditinzi mbukkiriza. Ne bataleeta butuufu wabula ne babweditinga bweditinzi mbukkiriza kuba manya nti obukugu bano bakozesezza okukola editing ono nti nalya. Wakintu ekyo kyagwako ne ku Idamani najoka video nti muzaa twali tumuwasa. Singa babuleeta dda naye ko Buganda Mwai Museveni. N'amalafuna watesa nabo nti video mujjayo bya. Wekimanyi Mwai Museveni n'amalafuna Segirinya taddamu na kulya kyaggulo. Amale nakwezi nga tale nebya covid yabyerabira. Obovu bide ddala goonya obovu byegonya. Obovu byegonya. Nenge chufuto wali eto. Sisobola ate saagala. Ndi contented ku kyennyina ekitono. Ashbaga yabakosezza. Ashbaga tanatukosa. Actually Ashbaga yeekosezza. Soka Ashbaga yanewunyisiza nnyo. Ti abantu bangi bagenze bakyukira ku bintu ebinene. Mu ggwanga Uganda Ashbaga kaye yakyukidde kantu akatini. Ku bijanjala ebirimu kawuukumi. N'akyukira ku buwunga. Yage bamuwadde ente muli bamawulire mububuze enti ente ze bakuwadde ziri wabalamu musajja mugezi nnyo ayagala nnyo abantu nga ba Ashbaga batamanyi ente ze yagambye okuwa Ashbaga tasobola zimuwa because akimanyi Ashbaga tamanyi bei yante ate akimanyi Ashbaga talina wakusuza ntebe kwamba nva kwogerako ne mama Nakimuli wano kamalimali ebwayise asuza Ashbaga nanga waleetera wane ente Segirinya ngenda kukubira essimu sinza kukkiriza njuza ali wano kamalimali ebwayise wano. Ile kati ene nkuba etonye njagala kwenva wano mpitewo ndayo bwente bamazi tegabuyingiridde mayumba mu nyumba wano kamalimali bwayise wasula omukyala yagambye nti olabe enju zange sikirizaako w'abaana naye ataali sente kati balamu ebyo naba abakola ki ababiwulira kati ekyo kiyamba balamu okumanya ono muwante oba muwa sente kitegeeza buli nte Ashbaga bayinza ojje muwamu emitwalo nga 10 naaba muyambi ne balamu akuwa n'omusanvu musajja mujozi anza n'okuwa omusanvu buli nte because tamanyi bei ate naawe omuntu atalina yadde n'enkoko mu lujja kati gwe vano buza Ashbaga ati enkoko zigula sente mmeka tomanyi bei ya nkoko ate omanyi ente kakali kitegeeza nti balamu ng'omusajja omugezigezi bwana bamuwadde kinene nyajja muwe emitwalo 10 naye nga balamu bwe mumanyi obujozi bwe aze muwe emitwalo nga musanvu because King Maiko yamuwa 8 gundi ani ono Big Eye yamuwa ye 9 naga Big Eye naleka ebyenta abimanyimanyimu ye namuwa emitwalo 9 nakyo bala bali bakayana era Ashbaga tayinza kufuna nte kati Ashbaga ye muntu eyakyuse nga akyukidde kantu akatini bamuwa sente nazuunya nako naga kivundu ekyalagirwa ekivundu kya sente ninga nti bannaye tulagawa kwegamba yalaze excitement kyesirabanga nenga Ashbaga teyatukosezza because mu people power kiyakoze bwe yavuddeyo yagenze yekka n'essimu ye eya smartphone era kati omubbi n'agimunyakulako naye bamugulidde laptop laptop banoonya baguzi ye ne superstar banoonya baguzi
baba ne laptop banonja baguzi nkugambye nyina ne WhatsApp chat le superstar daga banne ani agula laptop tuli bubinja legenda tutabanonja baguzi era mbakutegeeza era ntegeeza le superstar ne gundi ne chikuncha bamanyi bei ya laptop ezo laptop zinzo okuba ziri mitwalo ngazi balamu ebintu byabawa tebamanyi bei yabyo kati balamu ye yabagamba nti kino kyemba wadde kya sente bweziti kati Ashibag ajuki atabimanyi akiriza bukiriza ye Kyagulanyi kaya badayambyeko Ashibag okubuuka agenenga mubuusa bintu ebyo nitamanyi musajja wattu bambi kati atavudde ku muntu abadde amubuusa namumanyisa kati atagenze eri kati balamu ye yasanyuse busanyuse go musajja atakyusa na saati nabeera mu saati emu alinga mpa abaana tava mu saati gwenzo ganti yasobola okwagaliza ekirungi balamu yenyini nyini takyusa saati teyefaako atafe ku gwa Ashibag yanswaziza nnyo King Mike agamba mucha Ashibag oyosogera ko chiwachulire King Mike yagaye ngalumba balamu asanja uyagambye ati agamba balamu abakuba ekikono okulaba mukulembeze ati era balamu ye bwakola ate bayingizo wa people power Ashibag kala Ashibag ajukira wa maanyi Ashibag talina maanyi Ashibag amaanyi abadde agalina ng'alina ffe bwe yagenze eri amaanyi gagenze kisookera ddala ekibadde balamu yakimye muntu munafu kugambye yakimye munafu ekibadde kyewaza Ashibag ebadde Facebook account ye page ye ebadde eyina amaanyi naye abamuwa amaanyi geyo Facebook account bamaze bennyini ne bavaako kati Ashibag abadde alina abagobereza emitwalo 10 ku Facebook yasigazzaako ebi kati ebisatu nabyo kambigambe ataano ba crime preventer ataano abalala bagundi ba military ataano abalala kati bali abalala abagundi abalala ataano mbakutemera abalala ataano ba piso abalala ataano ba gaso abalala ataano ba piso kati be bantu be yasigazza be bala Ashibag kati beyasigaza bana bagobereza bade babeerako basegirinya baani fena twamani friendinze kati yasigaza kinache kyamulumye kwagade kyamulumye atete kyamulumye nga ye bargaining power ye nati ababuloke naye bakubuloke yasigaza fetwa ni friendinze Ashibag ne tumubira tekati kuchogamo eno bukakafutu wambukoze eche ye nyini yakubuloke nze navuddeko nze nejjeko nabalane bejjako era abakunda banga nchaliko singa yakubye screenshot nti mugamba muvaako segirinya wuna achaliko omanye ye bahiti ate omanyi bwahinza kisanyukira mu ekyo navuddeko kati Ashibag gwe Ashibag ani abadde agasa people power ani agasa people power kanawe banaye kati bakutuma mu nnyanja ogenda okuvuba noleka ekikere noleka gonya novuba ekikere omuntu akwewuunya bwewuunya nze ndigonya mu people power Ashibag kikere kati Mwai Museveni yagenda nti gonya eno sijja gisobola kanvuba ekikere navuba Ashibag ekikere people power zinjigasa nnyo muganda wange musajja onnengera mu charity musajja onnengera wano mu bantu batasobola kwogerako ekyo nyenze ekyo gwe kikyo gwogamba nti ndalya ekyo kikyo Ashibag gwogamba nti ndalya kikunyumira nga bwe nagenda nti n'abantu abalala banyumirwa nnyo kyogera ate bali ayinza kyogera kuba because bakimanyisa Girinya bwayogera kibaamu sitaani because ffe twakulira mbyalo ne waliwo amaka ge baatugambanga nti ago g'abasezi teweggamawo tolyawo mmere kati Ashibag yakoze ensobi nagenda alya maka g'abasezi neyeggama mu maka g'abasezi kati zisobola kulya mu maka g'abasezi zisobola kweggama mu maka g'abasezi ng'enkuba etonye ati siguma enkuba n'enkuba paka lwentuuka eka kati Ashibag yavudde ku nnono ffe gye twakulirako mu kyalo teweggamanga maka g'abasezi tolyangayo emmere yagenze n'alya mbasezi yagenze neyeggama mbasezi kati Segirinya nze atawusobola kutuukawo oba ogenze mbasezi balamu oba ogenze mbasezi oba wegamye mbasezi balamu bwakutwala gye yamututte eyatutte Ashibag musezi ne gye yamututte mbasezi kati Ashibag yafuuse musezi kati ze Segirinya sobola kugenda mbasezi ate sobola kwegama mbasezi ate sinza kukkiriza kukolagana na musezi ate wa balamu goloza nze singa tebannandabisa nze ndi special kwenkana ki ku balala bonna be bazze balabisa enale mugoji banyiga efunye Segirinya ebango weddi bwalonze erinnyo kakati nga bafunye Segirinya baba bamaze kwa muina mweteeka ze mwayogera n'abe enale muno temundabisa mundeke ensogole ate basobola enale mu nevu bagonyanga Segirinya ebemaze oba oli mbega ati nkugambye nevu bagonyanga Segirinya ebemaze kati nga fem people power tetulina kyama buli kye tugenda okukola tukyogera people power teyina kyama bwe tugamba nti Mwai Museveni agendera kye twogera bwe tugamba nti tujja mujjakira bwe tugamba nti nja kwekalakasa nga twekalakasa tebakyama era kyobala tuyita abamawulire nga tubabuulira biki bye tugenda okuzzaako tetulina byama Blood Revolution temuba byama ffe tugamba nti omusajja agenda era aba agenda
katolina kyongamba nti kino kyama kati waliwo nti mu people power begayo kino teri because buli kimu kirimu open kirimu lujjudde kibayita amaanyi g'abantu tubakweka kiddako ne Mwalimu Museveni yeyo gyabeera ng'atudde amanya nti abasajja bankima banneetaaga nolwekyo kyenjagala obategeeza ti Ashbaga yalaze omululu kisookera ddala Ashbaga kati obudde buno atambula amagamaga naye alaba abantu bananga bamuvaako emabega gadduka misinde alowooza bagenda muyoola kigo ate Ashbaga n'atabeera nakyakuyiga eri abalala abasookayo King Mike akaaba Big Aya akaaba omusajja Hassan Ndugga akaaba akati nga Ashbaga ogenda weegatta kwabo Ashbaga yatuswazizza nnyo naye kyenjagala otegeeza Ashbaga nze nkimanyi ti munaku ntono gyo ajja kuba atunoonya nga ayagala kwetonda naye okumusonyiwa nze nganze n'abalala bajja kwogera ebibonerezo bye baagala omuwa nze okumusonyiwa nganze mba njagala ajje ng'atambuza amavivi okuva ku City Square paka e Kamwokya ng'atambuza amavivi bw'ati ajja yavula bw'ati mavivi kuva ku City Square paka Kamwokya awo nnyinza omuddira mulinga nti obuyinza engeri munyizeemu mu mavivi wano ayinza okuba kati ategedde ekituufu naye nga takoze ekintu kyekibonerezo ekyange kyemuwadde ati nze tekisoboka sobola kgenda bwe bamuwadde obuwunga ne sabbuuni ne bamuwa n'obusente awo n'agamba nti ye engula agyambadde kati engula bulijjo gye tulwanira negiyagenze tali bulungi seetaaga ate balamu yennyini yeetaaga buyambi era balamu kutegeeza bw'oba oyagala obuwunga ne kasooli ne sabbuuni ne sukaali mpandiikira onge nti Segirinya neetaagayo sukaali neetaagayo sabbuuni yennyini olengera balamu neyemwa gyatise ate mwoli gyatise nga nawe ate ogamba nti yatwala ate olye kati balamu ne Ashbaga bonna emwa gyatise kati ye balamu ye musajja ye yafuuka bulooka wabannabyabufuzi yabeerawo abeera agatta enkyankoze eki kati nga naye bw'obeerawo n'ogamba ngenda kukola kino ye bulooka ne bwana bulooka balamu leero baba abantu bonna bw'otwalira Mwalimu Museveni bonna bw'otwala bonna bafo talina muntu gwe yavubye mu people power nga muntu wa nsonga gwe Ashbaga okaddemu kano kaluganga gwe Ashbaga ani abadde asinga amaanyi mu people power yireka naawe Ashbaga nze mba mukama we mu people power era bw'ajja ng'ayogera nange alina sooka n'akuba saluti nanyinyonnyola nti Segirinya ngamba kino na kino nze boosi we mu people power Ashbaga bw'obanga otunulira chain of command mukama waffe ow'okuntiko ye Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu awaddewo abalala abantu nga 10 Mr. Segirinya awennyingirirawo kati kitegeeza nti Ashbaga ambadde ndowooza mbi ambadde ennamba nga 3 ambadde nga bw'asatu eyo kati bw'ova kunza ate olina okubala abantu abalala 3 n'olyoka otuuka ku Ashbaga nze mbadde mukama we mu people power kati ye omukulaba ogambe teyagikozesezza yadde ani Ashbaga teyakozesezza people hati yatukosezza era wabadde atuula tubadde twamuwa akatebe awo Kamwokya watuula ani agenda okudda okufo kya Ashbaga awo twali twagala okuteekawo Innocent Gusulu ono Innocent Gusulu ono bwe yalengedde nga Ashbaga akoze ensobi n'alipootinga e Kamwokya naga ati bannange nze wendi katuzeewo Innocent Gusulu ate musajja na muwanvu nnyo lwadagada asobola n'okugyayo ebbalubu nga talinnye ku mmeeza kitegeeza aba alengera wala bw'ati katekewo Innocent Gusulu mu kifo kya Ashbaga kakati kyembagambye nti Mwalimu Museveni anoonya nnyo avuba omuntu ow'amaanyi mu people power akyamulimi abantu bonna baavubayo avuba bikonwa tannavubayo muntu wa nsonga mu people power ina abantu ab'ensonga singa Mwalimu Museveni avuba omusajja nga Joel abavubye omuntu bw'avuba Segirinya abavubye omuntu bw'avuba Eddie Mutwe abavubye omuntu bw'avuba pulezidenti waffe abavubye bw'avuba Zaake naye abo tebasobola abantu bonna baavuba era anoonya bikonwa because oli naye kikonwa kati naye era anoonyayo bikonwa binde byabatambula nabyo kyova olaba nti ffe tetunatuuka ku leveeya ate egamba nti tugenda gulirirwa ffe twayogera ekigambo kimu twagala kwambala ngule era kyetutambulirako kyova olaba ate Honorable Kyagulanyi nyina ebintu bibiri byenna mulabye mu God Cent bwe bali mu luyimba lw'okwambala engule yakwata enkofiira eya yero gye yawa Ashbaga kyamaze ne kituukirira enkofiira eya yero Ashbaga gye bamuwa gye yayimbiramu oluyimba niga nti kigendererwa kyali ki naye Ashbaga yawunse ng'enkofiira eyo nnyini gye baamuwa mu kuyimba oluyimba emaze neetuukirira kyekitulaga nti Kyagulanyi ono God Cent ye yali yapredictinga dda future n'alaba nti Ashbaga in future ajja kusala agende mu NRM naye eri nayo tannafunayo mirembe ate neri nayo baatabuse dda bamugana ffeno tetumwagala kati Ashbaga agenda fuuka bakimpa ekyekubiri nga bula full figure era mukazi wattu naye yafuna obuzibu tobulabanga baamutwala nga presidential advisor
bwatuuka wali mwami Museveni n'akubira omwami muganda waffe Robert Kabushenga n'amugamba munenonyeza yawo toko show onteremu ono sina wa Musa kisoka tamanyi kuwandiika linnya lye full figure yennyini ayina omwana gwe yasoma ne MP1 namufuna awo ne mugamba nti wayi full figure ama wasoma ne MP1 nti MP1 mwe yakoma nti neffe twamulagirirangako nenga omu olupapula akoppa atandikira ku linnya lyo oba oliawo nga tikyakubira nti ate ono mulala ate ndaba bwakoze empapula bbiri kumbe full figure bwe tandikanga okoppa yatandikira ku linnya kati ono nga Segirinya Muhammad kati bolagira full figure ayina n'awandiika Segirinya Muhammad ku linnya nga kwatandikira kati mwami Museveni anonya wateeka full figure ne wabula n'agamba nti wayi kamuweereza eno mu new era kati ali eyo gyavuyiza ali eyo avuya avuya esebo nawe gye baliko songo twanjulire toyanjulire abalaba TV amanya gange nze Ssentongo Sharif Nambale ebijanjalo oba bijanjalo linnya lyowulira ndi musajja we Kawempe mu Kawempe North mwenzalwa mwenkulidde mwempasiza byonna bwe bityo ate nze nzekka mu bannabyabufuzi abali mu Uganda eyazwalwa ewantu n'asomeramu okuva mu baby paka university kuba n'abantu tebamanyi ne Makerere eri mu Kawempe sikyuka mwino okubeera paka last n'engule tujja jambala tusinzira Kawempe tuli ku nsonga ya Ashbag ojogerako ki Ashbag Kaato Ashbag muvubuka muto ennaku bbiri emabega nawandiise ku woolo yange ne mugamba Ashbag empologoma esobola okufuuka mukwano gw'embuzi naye tesobola kufuuka mukwano gwayo lubeerera era emaliriza n'egikola ki n'egirya simanyi oba Ashbag Kato azze ayigira mu nsobi z'abalala zibazze bakola abantu bangi nnyo mwami Museveni abasizesiza akazigo n'amaliriza nga abalidde n'abamalawo oluusi n'emirambo gyabwe ne tuginoonya ne tutagikola ki ne tutagiraba senga Ashbag abadde asoma ebyafaayo yali badde azuula nti essaawa zino ono omwana Eric Sakwa bamusazeeko omutwe nga tebamusanyalazza kati ali mu kupaapaala naye nga Sakwa bwe yali asala eddiiro okugenda twamubuulira nti Sakwa eyo nsobi gy'okoze eki naye yasala busazi ddiiro n'akuba opposition okutuuka olwaleero nga gye yalaga bagobye ne gye yava bakoze eki kati ali mu masaŋŋanzira Ashbag Kato kyekiseera amanye nti omuvubuka wa ddembe okulya ssente nga bw'ayagala naye ate talya mu baawangadde nabo luki lukwe ono omuvubuka eyamututte gwe bayita Balamu nze ntero bagamba nti President Museveni ndowooza ebifo byagabira abantu be byamuggwako kati Balamu aleka ye presidential advisor in charge of fools in Uganda kuba ye buli gwatwala olaba nga tategeerekeka Balamu takulemberangako muntu ng'alimu ensa era bw'akwata omuntu n'amukuba naye ekifaananyi ogera okulaba nti bamuwadde ente nnya ogera okulaba bamuwadde laptop 2 ogera kati n'obuuza ekigendererwa kya Balamu ye akola ng'ani mu NRM akugamba mutesitesi wa bivulu naye bw'oba owulira emboozi zaabwe bakugamba nti ye ewa president takola ki takonkona ye aliwo okuvuba buli kitalina mugaso kyatwala mugaso ki okuteekako Facebook live olwo boyina omugaso ani atasobola kuteekako Facebook live mu nsi eno buli muntu yenna asobola okuteekako Facebook live n'ayogera naye ekikulu kiva mu mutwe gwo oyina ekigendererwa mu kubeera mu struggle oba tokiina ebiseera ebisinga nze ntera bagamba nti mu lutalo komanda adumira olutalo we bamukuba essasi mu abalala musigala musonga ki mbere tetugenda kwekubagiza olw'okubanga Ashbag yasigadde ate njalo bategeeza ffe abamu twali twalabadde Ashbag omwaka kumpi mulamba nga yatandika dde okutta ebigere byazaakola bibadde biraga nti agenda era opposition ekyayina abantu bangi abakola ki abagenda naye ekyo tekigenda mumalamu bantu maanyi nti struggle ekome wano olw'okubanga abantu bali kuset kola ki kugenda kyekiseera kino abantu bayige nti bw'oba tonnaba kusalawo kwegatta ku opposition oba ku kununula ggwanga tojja kubanga bagenda kutuuka ekiseera bakulabenga namba lujega mu politics ey'opposition tewali ssente
tewaliyo bitiibwa, tewaliyo kintu kyonna okujjako waliyo kintu kimu kununula ki gwanga. Ashbag bw'aba yagenze olwaleero ffe nga opposition twakivuddeko dda, in fact tetukyagala na kinyumyako. Amaanyi g'abantu ge gabadde gafuula Ashbag kyali olwaleero. Bw'aba yasinzidde okwo okubagaininga okugenda eri, kati katulawo ba page yegenda sigala etambula kubanga mpozi nga bagendamu okubeera presidential advisor in charge of Facebook live. Omanye ebitiibwa wa President Museveni yo tebirwa. Osobola omusanga nga amugonomoddeko guki ogufo. Naye kunze ategeera President Museveni akozesa ennaku ezi n'akusuula eri n'ofuuka nga ekyokola ki ng'eggolu. N'olwekyo temugwa mumanyirwa Ashbag. Nze saagala tukyogere nako. Bw'aba yagenze agende, oyo naye tuba tumukoze eki tumuwonye. Opposition naddala multi-party dispensation eno gye tuyina free entry and free exit. Yingiza kola ki fuluma. Ate opposition kituyambeko n'okuyiga. Ffe President Museveni buli lunaku avuba aba opposition n'abatwala. Ffe tetuteekinga burden kuvuba ba NRM tubakole ki. N'owa NRM bw'abazze buli lwajja ffe tumulaba nga mbega. Era ogenda okulira nga beerumaaluma oyo alabika yazze tubega. Kale n'omuntu bw'aba yali agadde okujja obbeegattako ne weesanga ng'ayinamu okutya oba oli awo. Naye kati tukifuniremu kyakola ki kyakuyiga. Buli lunaku tubeere bagita kirommo, tukube kirommo kati twogerezza ono tumukoze tutya. Nga Museveni oba oli awo bwe yajja yakola atya okukyusa abantu. Naye nga bwe tutuuka ku nsonga ya Ashbag, nze nkitwala nti tekirina makulu. Nze mu people power ndiyo musaayi. Nze ndi muntu wa Democratic Party akkiririza mu people power. N'olwekyo people power maanyi g'abaki g'abantu. Buli muntu yenna ali mu people power alina gy'asinzira okubeera owaki owa people power. Nze bwe ganti ndi wa Democratic Party akkiririza mu people ki power. Oyo ategeera ebyobufuzi aba akitegedde.